eritibwa erya United States of America yagenze nti okwebaza omukulembeze wa America olw'okubabeeramu oba olw'okubabeereramu nga batunkana eggwanga eritibwa erya Iran okumala ennaku 12. Twategedde nti bingi bigenda maaso nawe kandi biteesebwako n'okwongera okulaba nti ababiri basigala nga balinnya mu kimu singa walibaawo obwetaavu okuddamu okukolagana baddemu balumbe eggwanga eritibwa erya Iran olwo baddemu okuba nti bakikola. Kakati era amawulire gagenda maaso n'okulabika nti galaga nti n'abasajja bayitibwa aba Iran tebatudde bakkiriza n'okusinza ku muduumizi w'amagye gwe bayita Mossad bakkiriza nti olutalo luno ebyaddala lwawumulamu buwummuzi wayinza okuba nga waliwo enteekateeka namutayika enteekateeka endala eziyinza okuba nti obaolyawo zikolebwa abasajja bayitibwa Abayisirayiri okuddamu okuba nti babalumba. Kakati waliwo omukutu gusinza munda mu ggwanga etibwa erya Bungereza baguyita the Middle East Eye. The Middle East Eye gutunula nnyo munda mu ggwanga etibwa erya Irani gutunula nnyo mawanga amalala ag'ekitundu ekya the Middle East. The Middle East Eye yaripootinze ku Mande ne bategeeza nti eggwanga eritibwa erya Irani bafunye dda ennyonyi zibayita J-10 era kigamu okuba nti 40 Abayirani bazirina. Ne mbagamba nti Irani badde tennaba kuvaayo kwogera obanga ddala bafunye ennyonyi zino ez'omutawaana. Ne mbagamba nti nga bulaba Omumerika bw'ayina SU-35 Omurasha bw'ayina eyo SU-35 Franca ya Murasha, Omumerika ayina F-35 Omuchina ye yakula Chengidu. Kakati amulega badde gategeezezza nti bafunye ennyonyi zino nga 40 wakati mu kukuta. Yes, wakati mugenda maaso n'okuba nti bakukuta. Kakati okusooka ngenda kukubuulira batugamba nti air defense system endala ezimu kwezi ezisinga okubeera ez'omutawaana abasajja bayitibwa aba Irani nti nazo bazifunye dde okuva munda mu ggwanga eriyitibwa erya China. Kyokka Isirayiri bino byonna agenda maaso n'okuleka nti abiwulira. Eggwanga etibwa erya China bavuddeyo ne bagenda maaso n'okuba nti beegaanye. Bagambye tetunnaba kola nteekateeka yonna transferringa air defense surface to air missile batteries munda mu ggwanga etibwa erya Iran. At least bagenze maaso n'okuba nti beewakanye Abachina bagambye nti nedda batuwaayiriza. The Middle East Eye mbagambye nti bano bali Bungereza batunuulira ebigenda maaso n'okubaawo mu kitundu ekya Buwarabu kyova olaba baluyita the Middle East Eye. Bo bagamba nti abasajja bano bafunye dda air defense system. Kati China bavuddeyo ne bagamba nti bannange nedda bayisemu ambasada waabwe atuula munda mu kibuga ekiyitibwa Yeruzalemi. Ambasada agenze maaso n'okulabika nti abyewakanye abagambye nti bannange si kituufu tetulina nteekateeka yonna yakusajjula mbeera. Babyewakanye. Ambasada atuula ampuliza Israeli ng'ava China agambye nti bannange byonna ebigenda maaso n'okuleka nti byogerebwa si bituufu yadde tetunnaba yadde omulundi ogumu okulabika nti eggwanga eriyitibwa erya Irani tuliwa air defense system. Tetunnaba kubawa ku nnyonyi eziyitibwa Chengdu J-10. Amawulire ago yadde nga gafulumiziddwa gavumenti eggwanga eritibwa erya China egenda maaso n'okuddamu okuba nti byonna ebyogerebwa ebiwakanya egamba nti nedda si kituufu. Akati kansooke nkubuulire ripooti si zino ezibadde zigenda maaso n'okuleka kandi zitambula zitunuulidde nnyo air defense system surface to air missile system. Mbagambye nti zabadde delivered era nti abasajja bayitibwa aba Iran bazifunye dda ng'ogyeko ekyenyonyi bagambye nti zino zi surface to air. London based Middle East Eye bwetu byategeezezza era nti balina ba officials abawerako okuva mu tundutundu erya Buwarabu bye bakwotinze ne bagamba nti zabadde delivered but it is unclear how many systems of which type Iran has received. Era tegedde nti abasajja aba Iran tebakutte ssente ne baziwa eggwanga eritibwa erya China bakoze bata nti aba Iran balina
shipments eziwerako ez'amafuta ze basindise munda mu ggwanga etibwa erya China. Omuchina in exchange n'abawa system embwatuzi enkubi gye bayita bagiyita HQ9. HQ9 bagamba nti eno bw'ogitega mu bbanga tewali nnyonyi egenda kuyitawo, bagikuba. Kakati Abarasha bo bagira ne bakola eyitibwa S300 ene eggwanga eriyitibwa erya Iran gye babadde basinga okuba nti bakozesa, naye erabika ng'egenze ekaddiwa. Abachina bo bakola eyabwe gye bayita HQ9B extended range version eyeno gye bayita S300 ey'omusajja Omurasha. Abachina gye bagenda maaso n'okuwako amawanga amalala gye bayita FD2000 balina gye bayita FD2000 kakati endala bagiyita FD2000B FD2000B. kakati bagambye nti anytime delivery eya system eno in particular to Tehran would send a strong signal to Moscow and Israel. Nti singa eggwanga etibwa erya Iran ebyaddala kubanga China yeewakanya agamba bannange sinaba musajja kumuwa, temumpaayiriza, temunsibaako bintu bye simanyi. Naye kale in case singa babeera baafunye eggwanga etibwa erya Israel liribeera liri mu buzibu n'eggwanga lya Russia. Lwaki Russia na Israel? Okusooka kitegeeza nti ku defense yaabwe abasajja bayitibwa aba Iran babeera bongeddeko ate nnyo. Defense yaabwe babeera bongeddeko ate nnyo. Kinaabeerera Israel kizibu okuddamu bakubanga bwe badde bakikola. Kakati bwe ziba transfers za mupiira Iran abeera afunye defender ate nga w'amaanyi. Yes, okendeeza ku golo zibajja okumuteeba. Golo zitya okuba Tehran, ogenda okuba Fodo, ogenda okuba Natanzi n'okuba ebibuga ebirala. Kitegeeza nti balina defender. Jojuzi ennyonyi eza B2 bwe zabadde zigenda okuba nuclear sites za Iran, Abamerika baategeezezza nti tewali system n'emu yazirabye. Kati ate system ebadde esinga okwesigibwa Iran ye gye bayita S300 ya musajja mu Russia. Aba Iran nti bagenze okulaba Omurasha agenda baliisengo balowooza balina defender kumbe tebalina magwaya. Bannange abasajja bayitibwa aba Iran babadde bamanyi balina defender kumbe nga balina magwaya. Ng'ebijja bye biyitawo ebizuka by'omu Isirayiri nga bwe bizze nga bwe biyitawo nga golo zinywa e Tehran. Kakati nti oluvannyuma lw'olutalo luno nga lumaze okuba nti luggwa. Yes, olutalo lwamaze okuba nti luggwa okumala ennaku 12. Iran bagenze maaso n'okwetegereza nga wabaddewo damage mpitirivu nnyo eyabatuuseeko. Kyokka nga babadde basinga kwesiga system y'Omurasha gye bayita S300. Ebisinga ne bagiyita S300 PMU2 ye y'Abarasha gye baamuwa. Baagibwa mwaka gwa 2016 naye Israel byasooka kubanga mu nnumba ezasooka omwaka ogwedde 2024 mu October. Israel bwe yalumba era system eno ebisinga byayitawo. Abayirani bagamba yiyi Omurasha yatuwaki kino ebintu by'abasajja ennyonyi tuziraba zituuse Tehran ate nga tulina S300. Era kigamu okuba nti neziwerako zaakubwa nga tezisobola dde okwanukula eno ey'Omurasha bisatu. Kakati mu lutalo luno olwa ennaku 12 bagenze okulaba era ng'ezisinga tezaakoze. Omwirani n'agamba sirinda kirala olwo defender nyina muteeka ku mabbali. Nyina kumuteeka ku mabbali. Ne bakuba essimu e China. Bali disappointed nnyo abasajja bayitibwa aba Iran. Ne bakuba essimu e China. Kyokka kigamu okuba nti Iran eyina ensimbi biliyoni nga namba. Yatumya system eziri advance okuva e Russia. Ne batumya n'ennyonyi za Russia eziri advanced ennyo zibayita SU-35 Franca. SU
35 franka yemu ku fighter jet ezisinga okuba ez'omutawaana. Iran yazitumya wayiseewo emyaka 10 nga n'okusasula baasasula. Russia tannazibawa bagenze okulaba yadde nga ono mukwano gwabwe naye ate babakuba tebalina nnyonyi zisobola kulumba kubanga nabagamba nti ennyonyi zibalina Abairani ezisinga mudu zamaani nkadde. Kati bagenze okulaba nti abasajja babakuba. Russia yagaana okubawa SU franka n'okusasula baasasula. Tebaamunyeze. Olutalo lwawedde mangu nnyo ne bagamba twetaaga okulibirudinga air defense tetukyalina defender. Ne bagenda maaso n'okulabika nti badduse eyo franka y'omu Russia baazisasula dda tetumanyi oba ziri mmeka ne baasasula dda over 1 billion. Russia tannazibawa kubanga iyo franka esobola okubayambako nga air defense ate era esobola okulabika nti ebayambako okulwana tetuukanga mu ggwanga lya Irani. Abairani bali disappointed system y'Abarasha eyitibwa SU B3 PMU2 naye mpuliriza tebagifuna bagirina ne bagenza okulaba nga ne bagenda batumya endala akati okureplacinga ennyonyi gye batumye Russia ne bagenda eri mu China ne bamugamba tuwe dragon olusi bagiyita dragon J10 vigorous dragon fighter. Okiwulira batumiza a vigorous dragon fighter J10C bakoye mu Russia bakoye kakati system eri magambo nti bayita HQ9B yemukoze zisinga okubeera ez'omutawaana. China azideliveringa ng'akozesa ennyonyi bayita Y20 yebitika nejja ne babisimba ewuwo gye buvuddeko Misiri yagenda maaso n'okwabika nti abifuna. Era bagamba nti singa banaabeera bagitadde ampuliza ku defensi yaabwe olwo n'okitegeeza nti omusajja ayitibwa Omumerika banaabeera bagenze maaso n'okweka nti omusajja ayitibwa Omuyisirayiri banaabeera bamulina ku defensi olwo nno wano mu kulumba tebali bubi nnyo kubanga emizinga bagiina egisobola okuba nti gibayambako okulumba tebali bubi. Abasajja bayitibwa Abairani ne defensi ebadde bubi mbagambye nti bwe guba mupiira nga defensi ya Magwaya kakati bagamba nti Omurasha ojja tuliisa engogwe gundi badduseeri nti baagala eri gye bayita HQ9 enkolo y'omu China eri latest nnyo ekyenkaniddeawo bagamba nti yemu kuweza ezisinga okuba ez'omutawaana. Amawanga mangi gagenda dda maaso n'okulabika nti gawanika omukono gaagala ba China bagende maaso n'okweka nti babawa ku kantu ako. Beera nga bwegenda maaso n'okweka nti etambuli n'ataddeko Pala FM kwera omuntu wa bulijjo SU bagamba Russia ogira osigaza ennyonyi yo eno bisatu yo tekyatukolera kigamu okuba nti Abairani bafunyidde naye nti tebakutte ssente bakutte mafuta ne bagatwala China kakali China n'abawa. China avudde n'abiwakana naye nga kigamu okuba nti byonna bigenda mu maaso. Eggwanga etibwa erya Irani lirumirizibwa akaseera kano nti bagezaako okushifutinga okuva ku Russia badde ku musajja ayitibwa ampuliriza omu China. Report Index. Pal FM kula lya muntu wa bulijjo webale nnyo okuba nti munnange otuliza n'okuba nti ogoberera yinza omukugulu kunguno ojja kukkiriza akadde kano nkujjukiza bannaffe abo aba Go Telecom bagenda kulabika nti bakuguza essimu ku kibanja mpola essimu ya Pop 9 weri Spark 40 bagirina Camon 40 essimu ebika bya Infinix okuva ku mitwalo 9 mu 13 okutuuka ku mitwalo 14 mu 15 essimu ezo za kibanja mpola yes bagamba nti essimu ezo za kibanja mpola essimu ya Redmi ZT Inubia smartphones bakusalako ebitundu 40 kati bagamba nti ate bona bagulako essimu bagenda kuba bakuwayo endala nga yabwerere promotion ekyagenda mu maaso bali wali wandege okumpi n'ebitaala obagulako essimu ku kibanja mpola ate ne bakuwayo endala nga yabwerere ojja kuba ku noti 752 75 49 075 75 bali wali wandegeya okumpi ne Ecobank okulira n'ebitaala bakuguza essimu ku kibanja mpola n'osasula buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi ng'ogenze ne ID yo lyero gino ate bagamba nti bakuwayo n'essimu endala ku bwereere nga bonus noti 75 75 49 bannaffe abo ojja kuba tobafuna bulungi
Hub Horizon Research Clinic wali kulidde Kawala opposite essomero erya Good Times bagamba nti bagenda kujjanja banga bakozesa eddagala ery'obutonde bajjanja b'endwadde nga prostate enlargement olina prostate yagaziwa omwami ebintu bikutabuseeko mugongo kuluma amaanyi gakendedde bagamba nti genda bajjajjanjabe ku mitwalo ena zokka infections mu baami n'abakyala nga mutawanziddwa infections okumala ebbanga ziganya okuwona abalumizibwa emigongo okusanyalala nnyingo zikuluma kwate emitwalo era ogenda bakujjanjabe ausazania ebizimba ku nseke sense enlargement omwami bagamba nti bajja kuleka nti bakwongerako abakusako enkulu ekweza nyiikiriza ne munafuwa mwenna mubayikwate ne pressure babayita ba Hub Horizon Research Clinic bakola ne delivery genda wali kulidda Kawala nga wakayisa ku Good Times ng'ova Kasubi omukono ogwa kkono ogenda kuba wafuna bulungi oba okube ku nooti 750 87 43 96 eddagala balikuleetere wonna wooli nooti 750 87 43 96 nooti 78 5 43 94 55 nooti 750 87 96 nakati ebya Iran biwulidde neggwanga etibwe lya Israel kosa America era tudamu bajjukiza nti naku z'omwezi nga 13 bino betubadde tukubuulira Sonko Musa muzzukulu wa Soro abikuteeketeekedde wali ku lutambi gaggadde lugenda kubeera ku Sports Arena opposite Global Buses okuliraana omuzikiti gwa Gaddafi nga 13 omwezi guno gwennyini okitegedde nga 13 lunaku lugenda kubeera lwa Sunday jangu omanye ebisingawo ku lutalo nga buli watambudde okumala ennaku 12 jangu olabe nga bwe byabadde buli omu nga ayolesa obukugu mu bbanga kubanga bino byabadde bya mu bbanga jangu olabe Iran engeri gye bamukubyemu Iran yakubye atya Israel bajje no batiddwa batya ennyonyi za Amerika ezakubye zita bomu ku nfu za Iran kituufu bese Amerika ekkata yakubiddwa engeri mu Ukraine gye yayokya juuze ennyonyi z'eggwanga lya Russia byonna okuyingira omutwalo gumu ssaawa zigenda kubeera munana zokka Sonko Musa abateekedde nga bulijjo abayita mubeerewo Ajiwa Media Production ng'ekulembeddwa mu Sonko Musa bagamba nti kwata omutwalo gumu ssaawa 7 zikusange nga watuuse dda wali ku Sports Arena opposite Global Buses okuliraana omuzikiti ogwa Gaddafi National Mosque waka ku lutimbe omutwalo gugenda kubeera gumu bwe gutigwako okuyingira okumanya ebisingawo ofuna otya tiketi bweyagala kusasula kati okuba ku nooti 2 69 952 abaagala okusasula ssente z'olutambi ng'obudde bukyali mwekwate ate ebifo 0702 69952 0702 699 52 ojja kuba ate otegeera ogenda kufuna atya ogenda kusasula otya olutambi luno wali ku Sports Arena kunaku lwa Sunday essaawa 7 zikusange ng'otuuse katukomewo. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukuba n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu mpimo bya gulamu 2 5 10 25 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire Kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate Kawampologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze katwe mu supermarket ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14. Nywa ku Kawampologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. What is that?